noza katutandikira omanyi ku by'ekibba ttaka mu ggwanga muno bannatemu o ate era baganda bannange nsanisa okubalaba esebo njagala okubategeeza nti tuzze kuwaŋŋana nkizo ku ki kyemmanyi naawe ki kyolaba mpulira wakati w'ebigambo ebyo tuyinza okuwaŋŋana ewe forward tukwate kkubo ki mpulira era kkubo ki erigwanidde naye njagala mbategeeza ebigambo bino nga birambulukufu bulungi sijja kugamba nti bya Simba naye nkakasa nti byenjogera bye mmanyi saagala kugibwako bujulizi obusinza kutuuka mu kkooti bambuuze kana n'akataano nga sinza kubaako kyennyonnyola. Sulaiman Jakana naduli abaganda abali mu bifo by'obuweereza n'abaganda abalinamu ku maanyi ag'ebyobufuzi n'obukulembeze beenyigidde mu kibba ttaka abantu bakaaba mwagamba nti central government yatuulira ebintu ebyali badde ebya Buganda ne tulabawokko effort entono ey'okubiddiza Buganda naye ate enkokolo eziriyo mu kubba ebibaddiziddwa ebikomezeddwawo sebiddiwakiri ebikomezeddwawo ekibba ttaka njagala onnyonnyole ku kibba ttaka ngifuule nnyo nno nsonga kuba ki nsonga y'amaanyi mu ggwanga lino ani abba ettaka mu Buganda ng'obote bwe yatutegeeza nti ekiritta Mengo kiriva mu Mengo olwaliro gwe mulamu gwe tuliko ng'oggyeko Mayega kiki ebalala bakyabatukuba bwakabaka bw'e Buganda kituufu yes Mayega tali yekka kale mu abo be twemulugunyaako tulina ab'omunda n'ab'ebweru kyentegeeza kyeki tulina abasaavingira mu ndeeri ababba ettaka ne tuba n'ab'ebweru abalibba naye ng'ate abo ba central government mwaba babba ku bantu abali mu Mailoland naye abali mu bw'obwakabaka bw'e Buganda babbye ettaka okusingira ddala kwera erituuliziddwako liizi kaakati awo be bantu be tulina mu Mengo abo tojjaamu Mayega ye kennyini ow'ekitiibwa Male ompulira bulungi mulimu ow'ekitiibwa Makubuya mulimu ow'ekitiibwa Mpanga Mrs. Mpanga era ye maama w'oyo Mpanga alyo looya yoyo Mrs. Mpanga yazaala oyo mwaba ababbi balukulwe buli katego konna akabadde mu bwakabaka bwa Uganda ketololemu kubba kw'ettaka abo babadde ba solo plana ne batuuka n'okukyusa Buganda Land Board ne bagissa Kagambo Limited kakati eri limited by who era ng'esaavinga baki ekyo tekiyinza kubako limited kubanga entire kisaavinga kye kitaggwawo Obuganda kakati mwe mwagifa limited nga mwateekamu ne shares ddala obuba busigadde Bwakabaka n'ettaka mweriri oyagala kuŋŋamba nti endooliite ezituuse okwetuza abantu ziri mu bantu minwe mitono nnyo bwe gityo batono bwe batyo mpulira naye sebo sekawuka kaali kakulumi ensoso zenkana enjovu ndedda sebo webali lwaki ekusitula ekusiiwa abo balabanga batono naye ate obwongo Museveni atufuze bali 100 temuli bagezi basinga Museveni lwaki tugye tuli lwaki gye bali bampanga bali eyo bakulumidde decoys and authority bazigatta wamu bukodyo ki ababbi b'ettaka bano abo bayiseemu bwe butannyonnyola bantu ettaka lyeririwa kubanga ebika by'ettaka tulina bina wano mu Uganda ate era ng'ebika ebyo ebina byonna bigwa mu ttaka lya Bwakabaka bw'e Buganda kubanga Mulango mu Kyoli mu Western Eastern ebigambo eby'ettaka baliwo owninga customarily ompulira bulungi naye wano tulina ebika byaffe bina eby'ettaka kaakati abali emmengo balooya abo abasatu okuli Mayega okuli Mpanga ne Makubuya ba 3Ms abo si babbi woowe mwebyo ebibbiddwa mu Mengo nga bitambulira mu ttaka ng'oggyeko ebisigalidde kubanga ensonga y'olwaliro ya ttaka abo abasatu mu Bwakabaka bw'e Buganda be basaana akabazzi ku mutwe Makubuya Mpanga Mayega balooya abasatu abo mu kugozobanya ebintu by'ettaka mu kuleeta kwa kyapa mu ngalo okulimba kwa Ssaabasajja Kabaka ojja otya omuntu ku ttaka ery'obubeera n'omussa ku liizi abantu ababafere ate era nga babbi okukamala kale mu Bwakabaka bw'e Buganda bwe tuba twetaaga kubaaza temutunuulira Ssaabasajja Kabaka mutunuulire bano abamwetodde ng'oviiridda ku Wekitiibwa Katikkiro Mayega abo balooya
ensonga z'ettaka zonna bazimanyi nebyenjogerako babimanyi naye ate amagezi ge beeyamba gennyini mukumanya ate balyoke babayitemu butya bayinza okusula obwakabaka nga basula kabaka yennyini kubanga ekibagalo kyekyapa mu ttaka kyekyapa mu ngalo kyali kikubira ddala Ssaabasajja Kabaka ku mutwe era baba kukiggusa ndayira mu linnya lya Katonda kabaka olwaliro singa teri yamubuuza n'ekitiibwa ky'obwakabaka bwe Buganda tewali badde kakiyemba kuba baali batandise n'okukizira ate kabaka yatandise okulya mulabadde baga nti namunswa lya ku nswazi ate oyiteeyo kye baali bategeeza mu lugero olwo kabaka tawasa munyolo awasa Muganda mu bika 556 sinti alya by'Abaganda n'abamalako si kyekyo namunswa alya ku nswazi kabaka awasa mu bika 556 tafuluma kye baali bategeeza naye tebategeeza nti Ssaabasajja Kabaka atabba Baganda naye bano bagezezzaako okukola obubadi n'obutego nga babuyingiza mu Ssaabasajja Kabaka kabaka agenda okudda okusimuka bw'ati nga ne kye bamuliisizza kibbe kale beebo Mayiga Mpanga n'oyo Makubuya balooya abo abasatu tebayambye Bwakabaka okuggyako okubusiraanya. Oyagala kuŋŋamba mpuliranga Sulaiman Jakana Naduli ayogera statement eziri fulaati ez'obukyayi oyina obujulizi bwonna ku basajja bana abasatu bye babbe babibba babitwala nze nakugamba dda tuli mu engage bwe njogera ku tteeka mba njogera ku tteeka nga ndigamba munnamateeka gwentegera nti looya nze ninayo eryange ery'obwalooya nabo balinayo eryabwe kwebale nnyo geegamu webale kukitegeera kaakati kamba kumenyere bo balooya basatu ogatteko ne Male Kiwalabye Male ate oyo yeye mukugu mu byonna gwe basindika butya bano nga bamaze okuggusa bali ba planners ono yaggusa bali be basikiima bebale nnyo abagamba nti kati tuteeseteese tutya ono yateeka mu nkola wewenkola nze kyenjagala obbagamba siinayo kyentya kwebyo byenjogera bisiwako bujulizi bo bwe babanga tebaagadde obanga baagala okukakasa basituke bateeke musango mu kkooti nti Jakana Naduli yagambye tubba ettaka atuwa obujulizi bo basituke baggulewo musango ekyo kijja kumala eggoye mu kamwa saagaana kweruma kusinga ku ekyo naye bwe muba mwagala kumanya mu Abaganda abali ebweru n'abo abakkiriza mu Bwakabaka bw'e Buganda n'abaagala Obwakabaka n'Obuganda obwawamu nga butambulira wantu awo Buganda n'Obwakabaka ababbi b'emmengo yeyo ssaako okuva ku ekitiibwa Katikkiro Mayiga okuva ku odde ku Mpanga odde ku ekitiibwa Makubuya saako Male mwabo abagezezzaako okunyaŋŋanya Obwakabaka bwa Buganda beebo mpulidde oŋŋamba gesinaba mpuliddemu n'omukyala Mrs. Mpanga yazaala oli Mpanga ate ne Mrs. ate naye gyali e Buganda webuuze bubajjayo batya kankutwale mu byafaayo ensonga eno nsobola ogitegeera obulungi ettaka eribbibwa erya Buganda sooka ompe kuba waliwo ebintu byesitegeera mu by'ettaka mpulirayo mayiro 9 mpulirayo ery'Obwakabaka ate mpulirayo nti erimu ery'Abaganda ffe abakopi abali eno lyeririwa kuba batugamba buli wootudde ettaka lya Ssaabasajja nga bw'omunyonya ye Ssaabataka ate ne mpulirayo n'abawanuuza nti ettaka eriri eri yali badde agaba simazi square miles mmeka lyagabirako abalangira nga kugamba lyo yakkirizibwa okusiima nagankuwadde awo ate ne mpulirayo ne Dr. Kasasa agamba nti mbuga ettaka lyange nga balikaanira n'omulangira wa Ssajja era simanyi oba liizi bwe yaggwako ne liweebwa omulangira nti kati lirye ebintu ebyo nga sinaba kubitegeera nnyo nsibuko naki ntegeeza ettaka ly'omu Buganda liri litya ery'abakopi lyeririwa oba lyonna lya muntu omu Kabaka ekyo kyosembezzayo kituufu mu custody mpulira nga twogera ku kye tuyita kiki bukuumi lyonna liba ttaka lya Ssaabasajja Kabaka mpulira naye njagala kutegeeza batulaba nti ensonga eri bweti muleme kuddamu kweruma lulimi nti endagaano y'olwenda yagabanya ettaka lino mu bantu bonna ffenna Obuganda ne bubuna era tekuliko yafikka mwabo abaafikka baali badde twaligambe nti oba tugambe tutya naye ng'ate sibalabawo tekuliko yafikka
era njagala okubategeeza nti mu ttaka eryo lye baaga mu mwaka gw'olwendo olwereere abo benkumenyedde omuli owekitiibwa Mayega owekitiibwa Mpanga Makubuya Male Kiwalabye ne Minisezi Mpanga ne Kiriiki eyo bonna abo kubanga mu bonna abatudde mu Bwakabaka bw'e Buganda abasinga ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka obugagga bwe batambuliddemu basinze kubba ttaka ly'Obwakabaka bw'e Buganda bwe basinze okuba nga ate bagaba eriizi ezitalina n'amakulu era ezitazza muzigo eri Bwakabaka bwa Buganda bakoze ebintu biyitirivu naye nga okwetula mu lwanga esinga obugagga bwabwe babubbye mu ttaka ly'Obwakabaka bw'e Buganda bwe mabujje mpulya bulungi naye nga tumaze endagaano y'Olukumi yagabanya obuyinza wakati wa Bungereza ne Buganda ne tuddako endagaano y'olwenda eyo eyagabanya ettaka ennyingo ye-15 eyo mu ndagaano y'olwenda yennyonnyola butya bwetwagabana ettaka Ssaabasajja Kabaka waali takyayina ttaka lyonna lyayinza kukugabira gwe ng'Omuganda okuggyako ng'aguze na ssente ye kubanga byonna mu ndagaano y'olwenda byaliggalawo akunjagala bakategeere bulungi Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda olwaleero asiima ng'ettaka eryo yaligula ku ssente ze njagala bantegeere bulungi obukuumi eyo custody tugenda kujjayo sooka ompulize bulungi bategeere obuuza ekibuuzo nga kino kimaze okuggwa mu mwaka gw'olwendo olwereere ennyingo ye-15 eyo bwe yatandika okugabanya ettaka byonna yabimalayo Ssaabasajja Kabaka ng'omutwe gw'Obwakabaka bw'e Buganda wamu n'Obwakabaka yaweebwa square miles 350 emayiro ezo 350 tezitudde mu kifo kimu mu Bwakabaka bw'e Buganda zeetoolodde Obwakabaka bw'e Buganda zikoma wali ziri mu bifo by'Obwakabaka bw'e Buganda byonna ebyetoolodde Obuganda kubanga n'embiri zigwa mu ttaka lya Bwakabaka mu square miles 350 zonna embiri mwe ziggwera ompulira bulungi zonna embiri ziri wamu si bwe ziri ebisatu mu 5 ebyo byaweebwa Ssaabasajja Kabaka bya buli kabaka addawo so si Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri nga bwaliwo ngezo square miles 350 bibye ng'omuntu olwo lusuku lwa Ssaabasajja Kabaka mwajje ssente okukola ebibye ebyekola emituba egy'abalangira n'abambejja bazadde endagaano y'olwenda eyo 350 bya Ssaabasajja Kabaka oyo abazzeeko Semakookiro abisanga nga Mutebi we yabisanga ng'abijja ku Muteesa onfuna bulungi era kuva mu ndagaano y'olwenda bwetyo bwe tuzze tutambula nti square miles 350 za Bwakabaka bw'e Buganda naye nga za Ssaabasajja Kabaka oyagala kuŋŋamba nti ne square miles 350 tasobola kumpaako ezo tezikyuka omunyuma kanka kankugambye geno zimbawo akayuma ebyo bye 350 bya Kabaka yenna abajje ku Namulondo lwe lusuku olumuweebwa mwajje ssente ezigaggawaza enjuye kubanga Obwakabaka busobola okuva mu nju ne butambula ne budda mu nju eki endala naye abalangira n'abambejja bazadde bakola omutuba obugagga bwajja mu square miles 350 bino bye bizimbira abaana nga bolaba olwaliro bwe tulina Kabaka yani omulangira Jjunju omulangira Semakookiro omumbejja Usanga lya Mbogo ompulira bulungi abo essente eziva mu lusuku lwa Ssaabasajja olwo ze zikola eziva ku 350 lwe lwoyita olusuku lwe era enkuluze tetunulwamu essente ziva mulimu ssente mmeka era kumesawo ey'obwenkuluze abeerawo etunulwamu ogwo Ssaabasajja Kabaka nannyini waayo eyo fe omukopi n'ova n'omala okikola buli kyabaggisangako mitwe obega Bwakabaka nobuuza Ssaabasajja mutittavu oyagala kulingiza Kabaka omulingirizaako ki kakati ebyo 350 Kabaka talina na authority yonna esobola kubijjulula naga nti mpaddeko kankako ow'ekinyomo mpaddeko gundi ebyo biba byoyo Kabaka azzeewo ebyo bitatundwa namba 2 square miles 15 zateebwako ebibira ensozi emigga ennyanja entobazi n'ebiringa ebyo ebiri mu Buganda mu Bwakabaka bw'e Buganda square miles 15 kati square miles 1500 olwo bampanga bano bagezezzaako mu ebyo bibadde biraalidde mu bikomyewo era bibadde batunuulirako bye balinako liizi kubanga ebyapa biri Mmengo tebisoma Uganda
mwebyo bibadde bitambula bampanga bamayega bamakubuya bamale kiwalabye n'abalinga abo mubadde batandise okusokonkola mwebyo byetutunulidde ng'ozijeko ebibire bibadde meja obwakabaka bano aba central government bye bakyalemedde nga Mabira forest okindeetedde bulungi mbadde njagala okumanya libabba lyo lyeririwa lwelulyo 1500 welulyo okubatandisa ososonkolako ng'ojjeko bino central government byekyalemedde ng'ekibira ky'amagundi ekyo Mabira forest ekyo kirina kudda eri Buganda ne ssente eziweebwa Obungereza ezikuuma ebibira ebyo tezaali ze central government essente ziweebwayo mu kulambula kw'ebibira ebyo birina kudda ssente za Buganda n'ensozi zonna ng'ozitwalidde wamu kaakati abo beetololedde mu ttaka eryo sikamazi 1500 banyaga A to Z era obugagga bwe basinze okulya buvudde mu ttaka eryo ompulya bulungi tulina square miles 1000 lwagabibwa ab'amagombolola amagombolola kwe gatudde buli omu bagundi abo baali 8 buli omu yafuma square miles 8 ompulya bulungi era buli gombolola tukakasa bwe batyalwa gundi kuba zaali 32 buli gombolola lyatwala ku square miles 8 era olusuku lwa mukulu wa gombolola mwajje ssente ezo be baliwo ensangi zino je bali tebaliyo bamusale tobawuli abatwala amagombolola n'obulya buli omu alina erinnya lye ngera walaba Pookino nti Masaka Kimbugwe wa Bululi gundi we gundi mu masaza n'amannya gaabwe Bulemezi Kangaawo bwetyo bwe tutambula kaakati buli gombola we liri lirinako embuga n'ettaka lyalyo ng'olusuku lw'oyo abazze so sigwa butereevu mwajja ebyo bibulabiira ebyo ng'omusolo gwabyo era buli gombola mu budde buli kwabanko n'eddwaliro kyovula nti mu budde buli tulina amalwaliro kumpi agenda mu 149 nga gatudde ku buli gombola ezo zaali zikola Obwakabaka bw'e Buganda kaakati ettaka eddala ze mayiro 9 ke tuzze tubanja mu ndagaano muli ke baakola nga ke tuyita ka Westland nga zisigadde okulwa Abaganda bagenda okujja mu maaso emayiro ezo 9 Oweekitiibwa President yakyazikuumidde mu nsawo ye bwe bumu ku bwapa bajja atoolako ngazza atoola kukenda kakatuddize si 8 si 15 si 10 akyali kwaka 9 ak'Abaganda abaliddawo abalijja era yes kubanga mu ndagaano y'obwenda bwe baali baboogerako be bafe olwalira abaliddawo buli jjajjawo lwafa gwe n'ojja ng'omanya akenda kokakwatako yeggwe omusikaddawo bwe bakuwadde obuvunaanyizibwa butereevu kasoba oli mu Bwakabaka ettaka eryo lizze ligabanyizibwa tulinawo square miles ezaweebwa abakulu abataka b'obusulo ezitulwako ebika byaffe zize zigwa mu mayiro ezo zoyogerako akanaana akatajjulukuka oba ofuna bulungi ewaffe ekyasa omanyi njogera nnyo kuba ekinyomo gye mmanyeeyo awo ako tekagenda kujjulukuka n'abo abaliyo bakola Obwakabaka bwabwe buli ekiri mu Bwakabaka Uganda Ssaabasajja kyakola omukutaka wa Kasolya gyali oba otwala bwampeewo nga kijje hayirako yonna bweri eri na bano bagirina kuba aba ne Katikkiro we abana buli kimu administration yonna bweba mu Mengo noono abataka b'obusulo bonna bagirina kaakati eri ettaka terijjiruka kubanga boundaries zaali zisoma nti Bwakabaka bw'e Buganda Bakatikkiro bojjawo abataka Obwakabaka bwa tebukyaliwo naffe ebika biba tebikyaliwo kakati ettaka eryo weeriri kubanga eryo tebalinyaŋŋanyizza so nga ate abamu mu baana b'abazzukulu b'abataka abo bazze batunuulira ettaka eryo nga bajja baliteekako engoozo bano nga baagala okulitunda ebyo baali badde nabyo bitunuuluddwamu batunulire nti ettaka lye eri customary teririna kukyuka oba nfuna bulungi lituddeko mbuga za Bwakabaka bw'e Buganda nga zoogera bika naye nze mpulira buli ttaka lyonna lyeyogerako libbibwa nakye nkugamba libbibwa naye libbibwa litya ffe twagala kuba n'abatudde Mmengo lye balina mu ngalo kwe bagaggawalidde litasobola kutuukayo omutaka ogenda mu nnyonnyola otya nti mpitiddeko wano nga nze kyewalabye male ng'ensonga endeese tunuulire ekyapa kino bwe kitambula mpulira awo emiggo n'ebijambiya biwagibwayo bamuleeta mu ndagaano ey'olwenda tulina square miles 50 agabaddewo egalimu ebyo byapa era Museveni byabadde akomyawo ebyali bituuliddwako embuga z'abazungu okwetoola Obwakabaka bw'e Buganda mu district zino omuli Mubende omuli Kyaddondo omuli Mmengo omuli Masaka n'Empigi ettaka eryo mu square miles 50 mweriggwera onfuna bulungi
ettaka eryokubiri erigwa ku square miles 50 eryo lyeribuga ekibuga erituddeko ekibuga ky'Entebbe ekyandatandikwako mu mwaka gw'1897 onfuna bulungi ekibuga Ntebbe kitandikwa mu mwaka gw'1897 ge5 ng'ogasseko n'ekibuga ky'Entebbe kyonna abazungu kwe baali basimbye baasaba busabi yes balijja ku Ssaabasajja Kabaka ng'oggyeko Kampala ekibuga ekyo kaakati tutunuulira ebintu bino mwebyo bizizze bikomawo batunuulidde mu byapa ebyo ne liizi ezimu nga baddamu ne bazigaziya essene ne zitadda mu Bwakabaka bw'e Buganda ne zidda mu nsawo yaabwe nga gazizza liizi naye nga takyusizza byapa bya ttaka naye nateziwa Buganda nawo bagaggawaliddewo abantu bakatunuulire akagundi akali mu lubiri eyo akabbika ettaka butereevu keyamba obutamanya bwaffe abali eno ne kakyusa ebiwandiiko olw'okuba kali mu buyinza ne kagaggawala awamu bakyusa boundaries ne baba nga bakyusizza nga basoma bo awalala batalinawo buyinza bayinza kukyusa bongezza liizi mu bitatugasa kubanga liizi onoozongeza Obuganda butuula tya tulina liizi egenda okuggwako nti ye nga bwe twalinayo ekibuga Kampala ekyenda mu omwenda ekyo kyeyeeyazika kakati tutunudde olwaleero bakiwala bamale bwe batebazze batuukaawo naye mu bye kyasinza okuba ekibi ate kwe kuba enkyukira mu ebyo ne bajja bayingira kye tuyita Mailolandi abantu kwe tuli kubanga ate eryo Ssaabasajja Kabaka nali ettaka talirinaako mukono mu byagaba teririimu mwere Mailolandi Ssaabasajja tagirinaako mukono custodian buki babbye eriryeri bakyusiza ziriizi bazigaziza ne bafuna ne bakwata ne kwataano kati eyo yonna tewaba mazi n'eri ebibira bye twagedde sikwamaze okumu 5 bakyabiriko ebyo kwebyo Museveni byazazza ebimu mpulira bulungi byazabawaayo obusamambiro ebyapa ne mubikuma ebyo nabyo kwebyo bazze bajjamu n'ensozi ezo zezino ez'ogendo zetoleza Obwakabaka bw'e Buganda ntunde zajjo ezimu nkube mu mayinja endabyogaga babibyemu bazze batunda naye olukiiko lino okukola ebyo si lwerwo bo beeyamba Uganda Land Board kukolamu biri kugijjamu kyovula nti bagipersonalizinga erimu emigabo so nga Buganda Land Board emigabo gyayo tegirina kubaayo kubanga esoma Bwakabaka bw'e Buganda Buganda Land Board ekigambo kyennyonnyola kyokka boodi y'ettaka ey'Uganda ate yabwa nannyini yabeeramu nti emigabo wano we nabategeereza luli bwe twali ku puroguramu ezaggwa naye mbategeeza nti Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga mu ebyo bye tubanja central government bikyaliwo bingi yali badde azzeyo n'atunula akatundu 238 akoogera ku kye tuyita Uganda Land Board ompulira bulungi so kali badde kasoma Buganda Land Board mu state 13 twali badde tusoma nti Acholi Land Board kubanga Uganda mu government eriwo yetayina ttaka Uganda yenjavu yokka terina ttaka kubanga ettaka lyonna gabanye bannayuganda bwe bali beegatta bajja na ttaka kiri batuterawo wakati awo naga nti ffe ng'abali eno mu state eyeeno mu bukulembeze mu state 13 tulina mu wano ezigatta bino mwolaba abantu be tulina ekikola fominga Uganda bali badde bategeeza nti buli ggwanga bwe lyajja n'ettaka lyalyo ankole n'ebakoli ereeta nti tuli wadde central government erisigadde lisigale nga lya Bwakabaka bwaffe olwo ekitugatta mu Uganda naye mwabo tekuliko yasitula ttaka kulireeta kyovula bobote bwe yanyaga ebyaffe bannayuganda kwe bakulumbalidde n'essawo ya leero bagamba nti byabwe kyovula nti kikyabalemera okutegeera bwe bassaawo regions zino mugaso ki ogwali ogwa regions zino ti Buganda region enevangamu omukulembeze w'abavubuka Eastern bwe batyo ne mu NRM neteeka commemoration okuteekayo ebifo bya Buganda ebya Western okumyuka mu 7 mu NRM naye nga bimyukibwa mu gundi ezo tebakitegeera twali kwekyo nga kyetugoba ettaka lya Bwakabaka bw'e Buganda teririnaako wonna we ligwanidde soma kigambo Uganda properties eryo birina kudda eri ne tutula netugamba nti tukkiriza nga Mmengo nga tuyise mu Ssaabasajja Kabaka akkiriza square miles 5 aziwaddeyo bannayuganda bazitwale bisigadde bidde eri Obwakabaka bw'e Buganda kubanga teririyo ttaka nti lya bannayuganda teriyo ttaka liri nkole nti lya bannayuganda yadde Acholi oba Lango oba Eastern oba West buli limu libya lyabo
naye wano ewaffe we wali ebika by'ettaka ebina byotajja ssanga nkole enkole teri mayiro liri communal abasigadde bonna bali communal bonna lya community erya Buganda lya Uganda. Kaakati basajja baffe bano emikisa egyo bajjeeyambye nga basunulidde endagaano ey'olwenda so si kuyamba Bwakabaka kutambula wabula bajjeemu ssente. Oyagala kuŋŋamba nti njagala Jakana kudda ali kutegeera ate bayingira batya mu Mairoland ate kyapa mu ngalo yajja atya bwe batandika Ssaabasajja Kabaka bwe bamaze okunyaga wali ne banyaga ekireeta kino kankikuggireyo nti oluvannyuma lw'endagaano ey'olwenda wajjawo embojjanyi wakati wa baabataka ab'obusolya ne Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa. Mpulira bulungi bamutegeeza nti ettaka lino ly'olyotugabira ly'ogabidde abazungu ng'ate abataka baffe weetuli ffe bannannyini Bwakabaka lwaki olikwasa bali mu kasitode ettaka lino lituwe. Naye embojjanyi eyaliwo yeeyo yaki ey'okubiri kwe kutunulira ow'ekibanja n'ow'ettaka ababiri bawangala batya ku ttaka nga tewaliiwo mbojjanyi kubanga n'omuzungu yasanga obuzibu mu ndagaano eyo baasanga akaliponga kanene nnyo okuba nti abataka bali buli ttaka libagenda okusekana nga liriko bannannyini balyo nga libaagala okukozesa balina kuyita mu Ssaabasajja Kabaka akalipako ekatandikira ow'ekibanja n'ettaka kubanga naye yabalibwanga ow'ekibanja batandika okubagana kakati 1928 embojjanyi y'abataka bo eggwekerezebwa ne tuteekawo n'ennongoosereza. Ompulira bulungi ow'ekibanja n'atulanga tutya ku kibanja kye ng'ali ku ttaka ly'oli n'ow'ettaka n'awangala atya n'ow'ekibanja ku ttaka lyerimu. Kaakati bano bamayega bakiwalabye male bampanga bamakubuya bwe bazza ate baagadde kyusa kino ow'ekibanja atandika okusasula obusuulu eri Ssaabasajja Kabaka. Onfuna bulungi naye nga ki kye bagamba bakye bagoberera ffenna ng'Abaganda ku mayiro batufudde abali ku bibanja. Ow'ekibanja yateesanga nannyini ttaka kati bano baagala ow'ekibanja ataasasule Buganda. Tonfunye bulungi ensonga ziri bbiri mu layini egi emu. Ensonga esooka ly'ettaka lye tulina erya mayiro bayingirayo batyo tutandika otutunyaŋŋanya kwe kukyusa kw'ebyapa okutegeeza nti ettaka lino lyolina lyagabibwa mu ndagaano y'olwenda lyali ya Ssaabasajja Kabaka lino lyali lya Namasole lino lyawe bamadiini lino lyawe babano mulimu okuba legends abaafuna ettaka nga Kaggwa Stainless Mugwanya Zakariya Kisingiri abali ku ndagaano y'olwenda abo baagabanyizibwa amataka gaabwe era bagalina ago gaafuuka mu Mairoland tegadda mu Bwakabaka kubanga Kabaka kye yakuwanga automatic kyali kifuuse Mairoland ekyo kyabaakuwadde kubanga batakyalinako mukono kikujja ku lwa nsonga aba alina kigula buguzi bw'abayagala kimuddire olina kigula buki kaakati bakiwalabe male baleeta ekyapa mu ngalo batunuulira abali ku mataka ago agagwa mu Bwakabaka bw'e Buganda bagamba Ssaabasajja Kabaka sigala nga ggwe landlord obusuulu butandika okujja naye toteekawo kyapa kyankomeredde kisigale kulizi nga ggwe landlord awo nga buwo. Kaakati bano essopa lye baasonda nga baalaga nga abantu bano tugenda bawa ebyapa naye nga tebiba bya lubeerera bya liizi so nga ettaka lituteekeddwa okwogerako lyeri liziweeriri era central government lyeri mu kukozesa okuwaako abazungu kwezo mayiro 9 ne mayiro ezisigaliddewo ziri 1500 zikwatagana ku bibira kyovula bazimba mu ntobazi bazimba ku nsozi zaffe bajjawo ebibira mu meta tumwongera bikajjo bagundi twagala balimugera okulima majaani basinzira ku ebyo naye ettaka eryo si ly'abali. Mairoland teyalizeeko kyapa kyaliizi. Mairoland tebaako kyapa kyaliizi okuggyako gwe nange kankaka okuli yes gwe nange era liizi zijja mu ngeri biri ku kibanja oba ku ttaka oba si kyo ku liizi ezijja ebanga egweri saidi eri ewa Kabaka bw'e Buganda naye kati bano enkizo bwe baagikozesa nga bayise mu kyo bagezeeko okutunyaŋŋanya okutubba mu magezi n'olukujjukujju naye olukujjukujju baalussa ku mayiro kubanga Kabaka asigala nga landlord mu mateeka g'Obwakabaka bw'e Buganda era asigala nga custodian ku ttaka lyonna eriri mu Bwakabaka bwaki era bwaddayo ku byapa ebyali bifuluma mu mwaka 1928 wakati w'okulongooseza ennongoosereze wakati w'ekibanja n'ow'ettaka buli kyapa ekifuluma kuliko ka red mark kakugamba Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka. Onfuna bulungi ne ku mayiro yennyini gwe gyo owninga kankaka eriko akagamba ako nti Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka tekitegeeza nti alikututteko
naye ye first priority bw'oba otunda ettaka lyosoka oyingire mu bali mpulira kubanga ettaka likugamba nti gwe anaatunda ettaka soka oguze kuwa ekibanja mpulira bw'aba asobola okwegula oguze oyo mpulira omukisa gusooka kw'oyo kati ekiteesa ku kigambo kiri Ssaabasajja Kabaka akwazisa ki ettaka naye kinoonyaayo nnyo kutegamba nti oba otunda ettaka lyo gezaako okutunulya Ssaabasajja aba asobola okulyeddiza mpulira njagala kubuuza Sulaiman Jakana Nadduli ababbi abo abasinza okwenyigira mu kutwala ettaka ly'abantu bakikozesa kanyoomo butamanya bukujjukujju ebintu bibiri kwagala kunyigiriza bagasseemu omwoyo gw'okusuula Obwakabaka n'Obuganda ebigende ate mu kyo babe nga bamaze n'okufunamu essente zongera mu kusuula Obwakabaka n'Obuganda ng'ate bayambye maanyi gaffe wano mu kwagala okusuula Obwakabaka butereevu baagadde ate bafune essente mu bwo bwennyini ezinaabusuula ate era mu fenomena y'emu ekyo kibagenda mu maaso singa ne Kabaka taliiwo bwe babusuula bafuna ki ate yegolo yaabwe bajje mu State of Republic bagafuula ggwanga kuba republic mpulira Oweekitiibwa Mayiga wa DP ekitegeeza singa babusuula bafuna ekinene ekisingawo batunulidde kinene ekisinga ensi zonna bw'otunda ku lukalu lwa Afirika Obwakabaka obunywevu obukyasinze okubeerawo nga buwangadde okuva emabega bw'Abaganda mpulira teriyo bulala okusomereko balabe njagala mbeere nga nsimbawo akati ensonga Jakana Nadduli tukyagi